basebo ne bannyabo tulaba amanya nze Jan Nakitende Mukiibi mwana wa Lugave. Leero nfunye omukisa okutuulako wansi ne Katikkiro waffe ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Kaakati Katikkiro, nawulidde nti ogenda tukyalirako e Bungereza. Tukwesunze nnyo ekisookera ddala. Tubadde tusaba tubuleko biki by'otwetikidde, kiki kye tuyinza okusuubira mu kukyalako, era baani boogenda okujja nabo. Okusooka njagala kunyumyamu nammwe abantu ba Kabaka ababeera e Bungereza ne mu Bulaaya omwo, kuba tuludde okunyumyamu. Nasemba okujja e Bungereza emyaka giweze, naye mu myaka egyo bintu bingi nnyo ebivaddewo mu Bwakabaka. Kabaka yakuza ne Jubileewo myaka 25 nga tudde ku Namulondo mu 2018. N'akyaza Asante Hene Kabaka w'Abasanda okuva e Ghana yali wano. Kabaka omwaka ogwaddako yakyaza ne Sultan w'e Sokoto okuva e Nigeria. Mu bbanga eryo bukyamva Bungereza waliwo ebikyuse ne wano ku kitebe ekikulu Emmengo wano Masengere tiyaliwo. Nasemba okujja e Bungereza tiwaliwo Masengere. Ekizimbe ekyo Masengere. Kati mulimu ne TV yaffe ya BBS Telefina teyaliiwo. Nasemba okujja e Bungereza twalina kampuni ya Ketu Telecom. Twali tugirina naye nga enafu egenda kugwa. Kati yaddawo engulu. Nasemba okujja e Bungereza nga kaweefube gwe tubaddeko okulwanyisa Mukenenya. Okulwanyisa Nalubiri esikosa. Enteekateeka zonna ezo twali tetuzirina. Naye ebyo biraga Kabaka engeri gy'afaayo ku bantu. Nasemba okujja e Bungereza nga enteekateeka ez'okulwanyisa obwavu. Mwanyi terimba, abantu balime mmwanyi. Kati gwobaddeko wano ndowooza simanyi oba ogenzeko mu kyalo eyo. Essinge wa maama gye bamuzaala simanyi oba wagenzeeyo. Walabye ndowooza balimye mmwanyi. Kaweefube oyo yali tanatandika. Twagala tubuulira abantu kubanga abantu bagoberera ekyo kye bategedde. Twagala enteekateeka z'Obwakabaka abantu abali e Bungereza abali e Bulaaya bazitegeere. Bwe banaazitegeera ndowooza tujja kutambula nabo. Ensonga ezifa ku ttaka, abantu abali ebweru baagala nnyo okumanya ebifa ku ttaka. Ensonga ezifa ku FEDERO, ye n'ogenda e Bungereza n'otagera ku FEDERO. Ensonga ezifa ku FEDERO tuzituusizaawa. Ensonga z'okukulaakulanya abavubuka. Nze ng'omuvubuka kyemanyi tukwesunze nnyo era tukutegekeddeyo Buganda Youth Convention gye tusuubira okuba nti tunyumyamu naawe programs ki mu Buganda naddala ez'okusiga ensimbi oba investment ze tuyinza okwetabamu okubanga ng'abavubuka tuyamba Obuganda okuva e Bungereza. Obubaka obusinga obukulu bwenjagala okubawa buli ku bo bennyini. Nga tetunnaba na kugenda ku byakusiga nsimbi. Twagala abavubuka Abaganda abali e Bungereza bo ku lwabwe babe n'ebiruubirirwa, babe n'ebintu bye baagala okutuukako ate babituukeko. Tugambe abavubuka bangi Abaganda abali e Bungereza tebamalako university. Bangi bagaana n'okusoma. Gye bali bangi bagaana okusoma. Ate oluusi nga n'emikisa gibeerawo. Naye mwezi ensi omwana bw'aweza emyaka simanya emeka yeesalirawo byagala okukola ebintuntu ebyo. Naye singa abavubuka Abaganda abali e Bungereza okusookera ddala bo bagoba ebiruubirirwa byabwe abali mu masomero twagala basome bamaleko. Omukyalo ono yasomye obusawo n'abumala dokita nno. Kye twagala abavubuka bonna Abaganda bali e Bungereza basome. Bonna tebajja kusoma busawo naye buli omu kyayagala okusoma. Waliyo omuzukulu wange Azuura Kavuma, simanyi oba omumanyi, yeetikiddwa naye diguli. Oyo omuzukulu wange era ndi musanyufu nnyo. Twagala abaana basome bamaleko, kyekisooka. Ekyokubiri abavubuka abalina emirimu e Bungereza gye bakola twagala bagikole basinge
abavubuka abaganda naye ne bannayuganda bonna naye kati nze ndi Katikkiro wa Buganda nina kusooka kwogera ku bavubuka baganda twagala bagende bw'oba olina omulimu gwe gwoba osinga ku mulimu ogwo kyenjagala okubagamba ekyokusatu njagala abavubuka abaganda bali Bungereza baleme kwerabira byeka ebisookerwako olulimi obuwangwa bakomewo eka kati ekyokuna kyekyokusiga ensimbi baba bagadde okusiga ensimbi ebyo ebitavu tulina bya mirundi gyanjawulo waliwo kyetuyita essuubiro za mbogosako kiri wano masengere wano wali ekitebe ekikulu waliwo pewosa abo bakolagana wamu ne CBS abantu bangi bakuŋŋaana ne baleeta sente ogula emigabo shares ekyokulabirako ekyangu tugambe bw'obanga osuubula e Bungereza olina by'oleeta ogenda mu kitavu kiri ne bakuwa sente ng'oli memba okuwagira bizinesi yeeyo ebirala byendowooza bw'oba oli e Bungereza ng'okola oba oli dokita oba oli looya oba oli inginiya oba oli mubazi wa bitabo omulimu gwonna gw'okola naye ne wamwe gy'ova oba Singo oba Buluuli oba Buddu abantu babaliyo bawagire balime emmwanyi oba osize bulungi sente mpozi olinayo obubaka bwonna bwe wandyagadde abantu abali e Bungereza abakwesunze babeere nga bamanyi njagala bajje mu bungi ate bategeke ebibuuzo byabwe era nsaba abaami ba Kabaka abali eyo abantu babaleke bonna bayingire mu bifo gye tunaabeera bonna bajje bamanye kwegamba omanyi Katikkiro yafuga Obuganda olwa Kabaka n'olwekyo bwe mbanga nze nzize tewali kintu kisobola kwanukula n'abaagala okumbuza ebibuuzo ebyobufuzi bajje bambuuza kubanga ebigenda mu maaso mu Uganda ebyobufuzi nabyo mbimanyi n'olwekyo njagala bajje mu bungi kubanga Kabaka bw'aba alonze Katikkiro bw'aba amukwasa ddamula olaba ekifaananyi ekyo yali amukwasa ddamula Kabaka agamba genda omufugireko Obuganda be bantu n'olwekyo nze essuubi lyange liri mu bantu era bwe bajja mu bungi ne bakuŋŋaana ne tunyumya ebintu ebisinga tujja kuvaawo nga tubitegedde n'olwekyo mbeesunze nange nabo bwe banneesunze Muceeyo bulungi nnyo n'olaga ekifaananyi ekituufu otaddewo emisinde olwanyisa obulwadde amasomero ozimbye n'oweerera olwaleero kubiibiza ddala bakusimba buddo yayimba yagatyabula masinanseetula maseetule tolako butozi mwasekako